bannange mbegayiridde bannayuganda abali e Uganda nkimanyi embeera sinungi twagala nnyo okugenda ku byeyo naye mwegendereze mwegendereze abantu abali ebweru abasinga obungi si bantu balamu bagenda batuusaako obulabe bwe mutatuukanganako otandika okwegomba okudda ewaka nga wallahi tebikyasoboka. Assalamu alaikum. Je baliko gwena yakatweyungako amanya yenze Nyondo Rozet era nga nsinzidde wano ku Nyondo Media okubanga atemba tusaako program ey'olwaleero Yamba Muno era nga ewagiddwa obanga eteekebwamu ensimbi Sheikh waffe ono yennyini gwendi naye olunaku olwaleero. Omulundi oguwedde twasoma ku obulyazaamaanya olwakadde tetwamalayo oba tetwatangaaza nnyo bantu tulinako wetwatuuka naye nga tewali very important naye olwakadde tetwamalayo oba tetwamaliriza ekyo kye tulina okuba nga tutangaaza. So olunaku olwaleero era ndi ne Sheikh agenda okweyongera okuba nga ate akweyanjulira ewamu n'okubuuzaako tutandikiraawo. Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Abebitibwa abatuwuliriza mwenna abatugoberera wano ku Nyondo Media, mbalamusizza nnyo nasite byansusso abasiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namwe nabaganda baffe abatali basiraamu tugamba nti Mukama abakuume. Kakati nga mwannyinaze bwabadde akyogeddeko Nyondo amanya n'eddoboozi nze Abdul Wahab Karangwa ne programu yaffe Yamba Muno. Kigambo Yamba Muno kigambo kigazi. Muno yani muno ye muntu. Muno ye muntu mu mbeera yonna ey'obuntu. Eddiini y'Obusiraamu etukubiriza nnyo okuyamba, etukubiriza nnyo okubeera abantu balamu, etukubiriza nnyo okweteerawo muno. Bwe kiba kyetaagisa omubiri gwo n'oguteekawo munno abeere seefu. Kino kye bagamba ennaku zino okuyirawo muno omubiri. Muyirewo omubiri kyetegeeza nti mu bulungi nti aba abadde agenda kukosebwa takosebwa at least gw'okosebwe naye kuba kuyamba. Lwaki nti ebbanga lyonna amazima galuma. Amazima singa oba onnyonnyola abantu amazima oli gwe kagoza gwe galimu omulyazaamaanya w'omwoyo gwe n'omulyazaamaanya ku balala amazima gano gamuluma. Kachitegeeza ekigenda okuddirira kwona agenda okuwulira obulumi tekijja kuba kirungi gy'oli naye ate kijja kuba kirungi nnyo kw'oli gwowa amazima gali. Kituufu. Okitegeera kati omuyiriddewo omubiri kuba babiyita batya ebidda bijja kukuba ggwe. Nze lumu nasomesaako nga nsomesa abasiraamu nembasomesa ku bubi bw'obulyazaamaanya ku bubi bwa shiriki. Mushiriki mukuwa examples waliwo example generata ngeruma kwaba abagirimu naye ebigambo bye banziriza wendi newe siri byali binene nnyo. Munatuka n'okuga nti akasajja kano tujja kayira asidi. Kitegeeza nti omuntu yenna bw'aba alina obulyazaamaanya bw'akola gwe n'ogezaayo okuvaayo okuyamba bano babukolako n'okumuyamba ye kennyini singa Allah amusaasira n'ategeera nti ddala buno bulyazaamaanya n'abuvaamu mwana watte oba omuyambye naye bw'awulira nga tayagala buvaamu sitaani akyamukutte alwana nnyo okukulaba nti gwe oli mukyamu gy'ali. N'olwekyo Yamba Muno mu mbeera yonna nga tutunuulidde nti ani gwe nnyamba anansasula ki tulina baaluganda tutya nedda ffenna tuli baaluganda abantu kubanga ffenna tuva ku muntu omu Adamu alayhi salaam muddugavu mweru mujibwe ffenna tuli muntu omu. Ekibikulaga gugenda osala omuzungu omusale
tusaleko omusale omusale oguvaamu mweru mumyufu ate omuddugavu oguvaamu muki mata nagwo mumyufu kati tuli baluganda kuba tuli mu musaayi gumu mu mubiri gumu twawukana bwawukana kati zonna ngoye naye gwe oyambadde lweruti nange nyambadde bweruti kati kitegeeza nti zonna ngoye ffenna tuli batwambadde kati nabwe kityo okuyamba oyamba omuntu yenna mu mbeera gy'olaba kati obusiraamu butukubiriza okuyamba mu ngeri yonna ennyamba buli muntu mu ngeri gy'asobolamu asobola okuyamba waliwo atasobola kwogera naye ng'alina amaanyi ng'asobola okuyamba mu maanyi kusitula kugaana olide waliwo alina obufuzi ng'abakulembeze ate baali badde bakwata mugundi yesookera ddala kuba be balina obusobozi obusobola okuyambira ddala abantu ne bava mu bulyazaamaanyi n'olwekyo puroguramu Yamba Muno nnungi nnyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obugirimu ate atutaasa obubi obugirimu obadde ogambye nti tulina we twakoma last time twayogera ku kigambo kye bayita obulyazaamaanya ne tugamba obulyazaamaanya buno abasinga obungi mu bantu tumanyi nti obulyazaamaanya ye muntu okukuwola oba gwe okumuwola n'atakusasula oba gwe n'akuwola n'otamusasula oba okumukolera oba okumukozesa n'otamusasula oba n'omukolera n'atakusasula embeera ezo bbiri ze tukwatiramu obulyazaamaanya abasinga obungi naye ng'obulyazaamaanya kigambo kigazi nga bwe twakyogerako ti obulyazaamaanya bubuna kigambo kibuna gwe okunvuma oba olyazaamaanyiza omuntu okuvuma munne aba mulyazaamaanyiza okulyazaamaanya n'okutyoboola nabo bulyazaamaanya nedda nabo bulyazaamaanya okutyoboola kimu mu bulyazaamaanya kuba bw'oyingira mu kitiibwa ky'omuntu n'okityoboola oba omulyazaamaanyiza oba omulyazaamaanyiza kati waliwo n'engeri endala y'obulyazaamaanya okukukwata gwe n'enkujja mu kitiibwa kyo n'enkwambusa n'enkuteeka mu kitiibwa ekitali kikyo ng'ekitiibwa ekyo kiyinza okukutuusaako obulabe bulyazaamaanya simanyi oba kino kitegeerekese kitegedde bulungi omuntu chairman omuntu chairman mu katundu oyo LC5 oba LC1 egindi singa tumusitula ne tumujja ku bwa LC1 ne tumufuula district card oba ne tumufuula minister ne tumuwa ekitiibwa kya minister oba kya MP omuntu ono tuba tulumulyazaamaanyiza lwaki nti bayinza omutuusaako obulabe nga balowooza ye yagamba abantu ffe tumukole ki tumugulumize tumutuuse ku grade eyo obwo nabo bulyazaamaanya kati obutuufu kuwa buli kintu kyonna kiwa ekitiibwa kyakyo kyova olaba ennaku zino obulyazaamaanya bwayitirira mpaka ne butuuka ne mu maka omukyala baamusitula ne bamutuusa ku mulevo y'omwami bwe baamala ositula omukyala ne bamutuusa ku mwevula ne bamujja ku levo ye ey'okuba nti mukyala ekitiibwa kye kya bukyala mu maka kituufu kimumala naye kati olw'okwagala okwonoona aboonoonya abatayagala mirembe bakwata omukyala ne bamugaza ekitiibwa tekikumala naawe oli omu n'omusajja ne bateekawo omwenkanonkano kati ekiddirira maka kuggwawo obulyazaamaanya bwe bakola omukyala agenda n'awulira nti naye ayina powers ezenkanankana n'ez'omusajja mu maka toyina kyoyinza kukola kyesikola kati omwami omukyala n'atyoboola ekitiibwa ky'omwami we naaba nga tewakyali byakyasobola kukolera mwami kubanga oledde benkana omusajja bw'ayogerako nga bakwata bateeka mu kkomera nga basiba ng'abaana basigala bamulekwa tebalina mwasirizi obwo bulyazaamaanya obulyazaamaanya obunene ndowooza kati awo kitegeerekese atoyanziza mukwano tukyagenda ddala mu maaso Sheikh waliwo wano we twagamba twali twogedde ku bano bannayuganda abaleeta abaana okuva e Uganda ne babasuubiza emirimu gye bagenda okuba nga bakola naye ate ne batuusa wano eno ne babawa emirimu emirala egitali gya buntu bulamu abamu
ne batuusa waneeno ne babasuula abamu basuula ku union binias oba mu kifo kyonna naye nga basasula esente zaabwe era eyo agent ali wanaga ngenda kubaleeta abalala ne bajja ne batuusa mu bed space ne babasuula omwo naye nga tewali mirimu abalala ne bajja n'amugamba kasita otuuse kati weenoonyeza omulimu naye nga ate sente zeyamuggyako zaali zidabulinga enzijjayo oyo omuntu okuva Uganda paka waneeno so ekintu ekyo twakyogerako ate nga kigenda kuba ensonga yo gwagireeta egenda kubeera nkulu nnyo oyo yenna n'abeera ng'akola ki ng'agiraba kubanga kiri wano mu Dubai kiri very very common so barakallahu fiki wajazakillahu khair bannange buli wentuuka ku nsonga eno nenyamira nnyo mpulira nnyo enyiike mu mutima mbeera nnumizibwa kuba sina kyakikolera naye Allah subhanahu wa ta'ala bwatuba bagundi platform ngeno ng'osobola okiyisaawo nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala omwanjuluzi w'ebifuba omutegezi w'ensonga atuyambe ekigambo kino akigaziye kituuke wala eri abantu bakitegeere basobole okwewala abatemu bano nze sikyabayita bantu ajati nze mwanyina ze sigenda kulimba bannayuganda abasinga obungi bannayuganda abasinga obungi mu UAE sigambye nti bonna naye kankwate bwe nkwata percentage nkwata 99.00001 abakyasinze obungi mu UAE mbakwata mu ttuluba lya butemu sibakwatira mu ttuba lya buntu waliwo olugero lw'Abawarabu lwe bagamba nti qulubu dhi'ab fi ajsadi nnas emitima gy'ensega ejambadde omubiri gw'abantu bannayuganda abasinga obungi abali wano basonyiwe nkyogerako ate bannayuganda sikyogeza bukyayi wabula nkyogeza bunaku kubanga nze ebintu byenfeesinga nze wano mu bintu byenfeesinga mirimu gyenkola bikaabya amaziga bikwasa ennaku olaba omwana wa munno gwe waalibadde nga mwannyoko eyalibadde nga mutowo eyalibadde taata w'omuto n'omukolerako ebikolwa eby'obutemu nga bino byebakola wano bakwata abaana b'abantu ne babatunza obuntu bwe babadde balina omusajja abadde alina kabooda ke akola n'ayingiza 10 n'aliisa abaana ne basoma naye n'akamutunza nga wallahi agenda mubba abantu bagudde eddalu wano abaana bagudde eddalu wano ku street tetereka balalu teutumanyi eddwaliro ly'abalalu liri wano naye abaana bagwa amalalu wano ne bagenda bafiira eyo mu malungu nga tetubamanyi abazadde babuliddwa abaana baabwe n'agenda n'amala emyaka 10 tamuwulizanga nako tamanyi kyali kumbe yafa nga kiki ekyamutuusa ku ebyo battemu abali wano balwana nansi nga nabo enkya bagenda kufa bagirekewo anoonya bugaga naye abunoonyeza ku misaayi gy'abantu buli az'amaanyi obwenkaniddeawo bannange mbeegayiridde bannayuganda abali e Uganda nkimanyi embeera si nnungi twagala nnyo okugenda ku byeyo naye mwegendereze abantu abali ebweru abasinga obungi si bantu balamu bagenda batuusaako obulabe bwe mutatuukanganako otandika okwegomba okudda ewaka nga wallahi tebikyasoboka nze bino byebagamba mbibagambanga nze nkola mu gavumenti wano ndi musajja abisomesa obusiraamu abantu abayingira obusiraamu wano nze mbeera nabo naye ogenda okusanga abangi abayingira obusiraamu bajja mu mbeera eyo n'agenda akulira kasita awulira ng'oli munnayuganda olugero olulimi lwe n'agenda awulira nga ddala mu butuufu atuuse wala n'alyoka akubuulira ebintu byayiseemu n'owulira nga nenako ekuse abalala bababbako paasipooti zaabwe ajja ng'abiyita mbw akyamubanja kumbe talina kintu kyamukoledde abalala babatikka wamala kumanya nti amuliddeko obukadde 4 abumuliriddeko e Uganda bwonna abumazeeyo kasita ategeera nti alinnya ennyonyi bwe pa n'ategeera nti amaze okulinnya ennyonyi amaze okucekinga in alinnya ennyonyi anti bajja bali ku communication amagambo genda kunsanga ku airport obudde bwegundi esimu n'agijjako taddamu muwuliza
omwana natuka ku airport nga tewali amureceiving aze munsida kyokka amanyi nti talina kyamanyi yamugamba nti nasasula accommodation wogenda okwebaka weewali sente togenda kusafayo sente z'omulimu weeguli ogenda kutuuka wano nga nkusuza wano enkeera ogenda kutandika mulimu kati ali eyo n'awulira essanyu nga ddala mu butuufu awulira atuuse agenda okutuuka ku airport nga wallahi n'amureceiving nga taliwo okuba ku ssimu ye nga tebanga nako yamubye yamumaze kati ombuulira omwana oyo agenda kutandikirawo ensi gy'atamanyi gw'atamanyi gwe gw'abadde amanyi yazze akwesize oluusi obusente obwo yabwewola kituufu abalala bagenda mu lending money simanyi lending money simanyi bwe balendinga sente eyo ebyokwewola sente omwana juzi twamutika twamugulira tiketi n'agenda naye ng'ekizibu ky'alina yeekutte bw'ati ku mutwe aŋŋamba seeka gyendaga simanyiyo simanyi ngenda kutuukira mu kkomera naye ng'abimutuusizaako munnayuganda gwe eri ng'olowooza nti ozimbye mayumba ng'olowooza nti ogagga wadde bakuwaana naye wallahi buli omuntu oyo lwawanika emikono musiraamu si musiraamu n'awanika emikono n'asaba eri Allah wallahi bigenda kuddira tolowooza nti bigenda kukomaawo tebijja kukomaawo eno sheekh oyogedde kubagwa eddalu naye n'abafa we bali ekyokulabirako waliwo omuvubuka eyakafaano ku Brazilian naye ng'era munnayuganda ye yamuleeta mu kumuleeta n'amugamba nti wano waliwo omulimu gwagenda okukola amuwadde ssente buli kimu amugamba agenda kukikolako omwana lwatuuka mu bed space nga amugamba katandika okukola ki okunoonya emirimu tewali ssente oba gamba abewaka bakongerewo ssente kuba ziri zaggwawo bakongereyo ssente bwe ziti tube nga tukola ki tukufunira omulimu abewaka ssente ne baziweereza olwamala okuziweereza ezo nazo ne zikubwa ku mutwe ezakubwa ku mutwe then ne bagamba nti mulala n'amugamba nti omanyi kiriwo nti waliwo omulimu gwe nnina naye bakuweerezayo ebitaano that is mitwalo 5 ag'e Uganda era abewaka ne beesondasonda ne baweereza akasente ako omwana omulimu gwe bamufunira gwali gwa kukola mu byuma mu gym kati omwana ogenda kola mu gym jukira nti waka kasente buli mwana akamu takali ka kwewola ne kana kasente kabadde bamuweereza afuna omulimu kakola ki ka kwewola kati omwana oyo ngalasola gamba wakanti abange sina bya kulya mu mpeyo ku sente nagumanga omusajja kubanga ebiseera ebisinga wana abaana baguma wabeera mukazi naguma makazi wabeera musajja naguma masajja nga tagadde ate kubonya bonya waka kubanga akimanye wakati wakola ki tewali yo sente ne wano wobeeroze mbantu gobolozo gwenda kwesigama ku muntu mpaka ddi era abamu baguma agumya amakazi n'aguma amakazi agumya amasajja n'akola ki n'aguma amasajja kati omulenzi oyo nga naye aguma maki masajja yaleka alese omukyala alina abaana babasatu naye nga balese wa maama agamba maama ngenze kukola n'emyezi egisooka nja kuweereza ssente omukyala wange mupangisize yeetongole ne kasooka abeereko wanene ko maama tewali buzibu mubuka bwatuuse waneeno emirimu tewali final omulimu gwe bamufunira gwali gwakola mu gym omubuka yatuuse okukola mu gym nga talina kyakola kikyakulya ku gym tebakola ki tebagabayo mmere oba kiraba obeera we kola ki weeriisa mpaka omwezi ogunagwawo bakuweka salaleko otandikiraawo so kati omuvubuka jjukira nti tebanaba kumuwa salale omwezi gulina kusaba kola ki kuggwako naye nga agenda nakola buli lunaku naye nga alina okweyiiya mbu omuvubuka oyo yabugumyanga amazzi just nakola ki nanywa kati wanabeeranga eno waka akomyewo mu bed space eno simanyi engeri awo gye yayiiyanga naaba nga afunye okaako okuli obanga kaako kati mu kusitula bino ebizito ennyo omuvubuka n'afuna obuvune munda mu kufuna obuvune munda ndowooza omutima ne gubaako oba kraka gye gwafuna n'afuna obuzibu ku mutima n'atandika nga okukololanga mu kutandika okuba ne ng'ali mu mbeera mbi talina kyakulya natukesala n'alwala teyamalako na mwezi ng'awulira embeera obulamu bukola ki bugenda teyamalako omwezi n'atuula ewaka onakuma mu bed space n'atuula mbu yabeerangawo n'engola bali mu nnaku nga n'ekyokulya kyakuwa manta talina ddagala mulwadde naye nga neyamuleeta akola ki yeetuddeko tayagala akola ki tayagala kumanya kati omwana ng'abeerawo wabeera akola ate waayita mmeka talina byakulya talina byakunywa talina bujjanjabi alwaye lulyawo ali mu lift aveeyo wansi ayambuka yagwa bugyawo wansi ng'asesema ebitole by'omusaayi bamutwala bamututte mu ddwaliro nnaku zaali 3 mwana w'omuntu ng'akutuka kati saawa y'olwaleero kulwana okuliwo okubanga bazaayo muki
omubiri nenga omwana yajja mulamu nenga ebyo byonna ebyaviirako ebyo kkiriza oba ogaane mbeera mwana gye yayitawo nenga Munnayuganda. Kati omuntu ono yamuleeta yafuuka ensonga eyo ey'okubeera bw'etyo. Ono omuntu afudde takyalina wagenda musanga musaba kumusonyiwa. Kiwedde afudde agenda musisinkana atya mu maaso g'omutonzi we. Okumanya abantu tetutegeera tetulowooza nnyo. Kuba alina omusisinkana yagalagaana ate agenze munakuwavu omuka era singa osobola okwogera naye akugamba nti kasooka abeerawo ku nsi omutemu gwe yali alabye yoono. Ate oba Allahu akbar. Abaana bangi abali wano eno n'obeera ng'otambuddeko ku bifo gye batera okubeera abasinga n'abasinga tebalina passports, tebalina visas era nga tebalina mirimu. Ng'era ababibatuusizzaako be bayitibwa mbu ba agenti ba wano Bannayuganda balina be bakwatagana nabo e Uganda. Bannange njagala bategeeza Bannayuganda na buli yenna yeetaaga okugenda ku kyeyo. Ekyeyo ky'e Dubai kyangu. Ekyeyo ky'e Dubai mu byeyo byonna kyeyo ekyangu. Naye akikuwa mu butuufu batono omu ku 100. Abasinga obungi batemu, babbi, bakondo naye abatagenda kujja kuba nzigi. Wabula bakubba gwo okutte mu nsawo. Bakusuubiza awamu n'ekyo nga mulimu oluusi kampani ezikola obulungi oluusi naye era nazo nga zeetaaga era nazo okutereezaamu enkola yaazo. Ziyinza okuba nga zikola bituufu naye nga zeetaaga okukola ki? Okutereeza enkola yaazo. Kituufu waliwo kampani wano ezireeta abantu nga ddala mu butuufu emirimu weegiri. Naye ate bano ba bulooka baazo abagenda okuleeta abaana tebabawa reality. Tebabawa kintu kituufu. Atuuka wali ku ggwe olw'okuba ayagala mubba naye anti tulimu obulwadde obwo Mukama abututaasa butuggyemu. Munnayuganda talina kisa ku Munnayuganda munne. Wallahi subhanallah. Nze kintu kino nkyewuunya. Bannamawanga abalala wano kasita alaba munne gwe bava mu nsi emu at least oba ayina lyenvu akkiriza ne baligabana eryenvu lino. Bw'aba asula katanda akkiriza n'alwana munne ne balwanira wano. Abasinga abantu abali wano bebasinga ekintu ekyo bakimanye naddala ku Bayindi, Abasomaali n'Abasudaani n'abalala bwe batyo. Ogenda n'obasanga nga mu butuufu bali gundi yaabwe nzigumivu. Lwaki? Nti bayambagana. Bamanye ennaku yaabwe bajemanyi ne beeyamba. Naye Bannayuganda oba twalyaki? Sikimanyi. Tutuuka wano ne tubeera nsolo. Owulidde? Kakati kampani ezo weeziri ezisobola okuba nga zigaba emirimu. Naye we zaawukanidde nazo abazinoonyeza abantu nabo batemu babbi. Agenda n'afuna kampani nga mu butuufu weri eyagala abakozi naye nga kampani eyo esasula emitwalo 800. Osalalewo omuntu mitwalo 800. Ng'ekinene kye bajja okukolera visa accommodation. Ebisigadde tewali. Bagenda kukolera visa, tiketi na accommodation wogenda kusula. Naye ebisigadde kweriisa kukuba simu ogendanga bijjanga ku mitwalo 800 omusaala gwa mwezi. Eyo cleaning company weziri. Kati omuntu buloka agenda okukutwala gwa kusomera ddiira e Uganda. Agenda n'amugamba nti omulimu gw'akakadde kamu kitundu. Akakadde kamu emitwalo ameka? 5. Mu emitwalo 5. Buli mwezi zogenda okufuna. Bagenda kukolera tiketi. Bagenda kukolera visa. Covid totya. Era bajja kuwa accommodation ne transport. Kubanga kampani ezo ziba zirina transport. Accommodation na transport. Omwana bw'awulira akakadde akamu ekitundu buli mwezi. Bwakuba mu calculations ze nasanga nga ajja kukozesa at least emitwalo 5 asavinga akakadde. Oba kala ajja kukozesa wanaba akozesezza ennyo ajja kusavinga at least emitwalo 7 omwezi. Nagamba wano natembadde nziyingiza omwezi. Kiki ekyetaagisa? Neetaagayo ku musale neetaagayo obukadde 3. Gy'emyezi emeka? 2. Gy'emyezi 2 gyamuggyeko. Okitegeera?
agenda omwana okutuuka wano obukadde abufunye abuwaddeyo agenda okutuuka wano ku kye yagambibwa wali kye yagirako okutuuka wano nga kiri kirala omuntu oyo olaba bw'omusudde eddalu oluusi gye emitwalo 80 gwe gy'omuleetera gy'agenda okuggyako ogundi asigaze nga takyasobola nakugabirira beewaka oluusi wali abadde agikola abadde agitetenga ng'ali waka n'abantu be bamulaba oluusi n'okusingako omuntu oyo namufunako Allahu akbar amufunako nga sente z'abadde akola yagamba oli yansuula mu ttabu enjereere kuba nali waka naye nga sente ezo zisinga nawo ze nali nfuna naye engeri giyambaliramu nga ndaba mpitawo ate kasina kyakola asobola kuddayo kati obwo nabwo butemu nga yembeera aba yakutuusizaawo tewampa sakugamba mulimu ye togulina nga kituufu omulimu we guli naye gwe yamugamba si gwegwo omusaala gwe yamugamba si gwegwo bwo nabwo bulyaza amaanya naye abakola obulungi nga ddamu omuntu mubuulire realite muwe yeesalirewo ng'amanyi togenda kuba na musango gwonna mu maaso ga Katonda owulidde kale gwe wenna tulaba atukyali ku Nyondo Media naye kati omulemu ke seconds nga 3 tovaako tugenda kudda mukuliko eyo mukuwummulako mpozika tube nga ate tuwunzika n'ekitundu kyaffe ekisembayo tubayitiddemuko mu mbeera ziri wano eno e Dubai naye kyemanyi buli kintu kibeera ate ne solution buli kizibu kibaako n'engeri ey'okukiyiyamu ate nekiba nga kivaawo kati mpozi Sheikh okusinziira nga ggwe bino bye tuyiseemu bye twogeddemuko jjukira nti ensi nga ez'Africa kaŋŋambe zonna tezinnaba kubanga ate zitebenkera bulungi nnyo mu ngeri y'enfuna tetutandise olunaku lwaggulu okujja eno kuba ebyeyo ate era tetugenda kukoma lunaku lwankya abantu bakyagira ddala okuba nga bakuba ebyeyo tunulya ng'embeera eri e Uganda sisuubira nti kigenda kukoma nkya ate tekyatandise lunaku lwaggulu ate era tekigenda kukoma lunaku lwaddi lwankya naye kati gwe ow'amagezi ki omwana oyo yenna akulaba alisiti okuba nga twewala ku nsonga ezo ba ku bizibu ebyo bye tusinkana wano eno bisimillahi rahmani rahim kirungi nnyo ekibuuzo ekyo kirungi nnyo ate era kyetaagisa bannange Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira n'atuwa bbeetu n'atugamba ensi yonna nsi yange ensi yammwe nagibateerawo famshu fi manakibiha mutambule mu nsi mugende mugitambule munoonye Allah subhanahu wa ta'ala we yabateera riziki okutambula okunoonya riziki kiri mu busiraamu kiri mu ibada singa okikola mu butuufu bwakyo kati embeera newankubadde twogedde embeera eyo eriwo naye nga Uganda yaffe era nga nayo bweri nti tetujja kuleka tunoonya obulamu naye amakubo weegali ekisookera ddala kyenyinza okuwa nkowoola kampani ezo mu butuufu omulimu bwe ziba zagute mu butuufu mulungi kuba nako kimu mu kuyamba newankubadde mulimu naye kimu mu kuyamba naye ate diriwe kyonooneka singa okikola bubi okikola mu nkola enkyamu so kampani singa zikolera ddala mu butuufu bwazo mu butuufu ziyina omugaso ku bannayuganda nze sizigoba nti oba ziveewo wabula nsaba zitereze mu nkola zaazo zisomesa abantu baabwe ba agents baabwe bannyonnyole ng'omuntu agenda okuva wali nga ddala mu tebajja kubulwa abantu abantu beetaaga okukola tebajja kubulwa abantu bajja kulabika ate naye bajje nga gy'alaga amanyiyo nekyagenda okufuna nga ddala mu butuufu kyekyo funa bulungi omuntu ajje nga mwetegefu bwe kuba kusitula bizito ajja kujja nga amanyi gange ganasobola okusitula kilo 8 alhamdulillah ategere kwegamba tajja kufuna tayina nagwe agenda kunenya okitegeera ate ojja kuba olidde halali nga n'omuntu omuyambye ekyo eyo lyokubo limu kutukowoola kampani zitereze enkola bwe zinatereza enkola zijja kuba ziyambye ne ku gavumenti ekyo omuntu ng'ayitidde mu kampani ekola obulungi bwetyo aba akoze bulungi naye n'amakuba amalala weegali wano eno UAE ensi ekyasinza okwaniriza buli muntu ate emirimu weegiri newankubadde si mingi naye weegiri
Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakuteekateekera nga ddala ojja kugufuna wano ojja kujja ogufune ne bw'oboze mu kampani oba toze mu kampani kati mu kusinga okutambulira mu kampani ezo nze mbadde nsaba nti ekirungi gwe weetegeke gwe wenna ayagala okuba ekyeyo weetegeke weeteekateeke weegulire visa ey'emyezi 3 ne kano mbabuusa ne kano njagala nkabagambe mbabuusa teriyo visa ya myezi 3 gye bagula kakadde ka sente nedda esente nyingi emitwalo 85 dirham 85 ye visa y'emyezi 3 ate omwezi ogumu ebeera zibeera dirham 4 nsuubira ziri dirham 4 ziri mu dirham 4 bwe zibe nyingi tezisukawo si 4 si 2 dirham 4 zezegula visa y'omwezi ogumu emyezi 385 kati wetuuse waliwo n'awamu oyinza okugigula ku 750 10 ne kivaako kano olwekyo teriyo visa etuuka kakadde teriyo ate wano bagaba visa mwezi gumu oba myezi 3 teriyo ya myezi 6 babalimba ekyo no nakiwuliddeko teriyo visa ya myezi 6 teriyo visa ya myezi 2 na myezi 3 ekikolebwa wano kuliniwalinga 3 bwegigwako sobola okuliniwalinga ng'oli within bw'oba tofulumye dirham 10 mu ebi okuliniwalinga visa y'emyezi 3 nga tofulumye kakadde kamu kitundu ekyo kituufu n'okukkako wansi bwe kiba kisoboka naye ekyo kye kituufu kati n'olwekyo osobola okwekolera visa ye y'emyezi 3 nojja wano n'ebipapula byo ne CV zo n'ozikola ne weeteekateeka n'omanya nti ngenda kubeerayo myezi 3 akatanda wali oba komode gundi nja kwesuzanga keetaaga sente mmeka byawukana kusinzira ku katanda k'ogenda okwebakako waliwo ak'ebina 3 n'ebitaano n'olukaaga gye kalinako 7 naye kati kusinzira ku gwe bwe ngamba bwezi kyomba njogedde muzawano naye emitwalo 5 mitwalo 4 mitwalo 3 bwe kityo bwe kiri akatanda kati omuntu yeeteekateeka n'akwata obukadde bwe nga 4 oba 3 obwo bwe yali wadde kampani n'abukwata ne yeegulira tiketi ne yeegulira visa n'abeera ne kapoketi maneke akagenda omuyamba wano okutambula kusuula CV wano nawali Allah bw'aba yakuteekateekera okufuna omulimu wano ogufuna omulungi nga tewali agenti gw'okutteko tewali muntu gw'okayanye naye tewali akubbye passport yo girina eyo ly'okkubo limu eryokulala lyenjagala okubagambako Bannayuganda mu tteeka lya UAE mu mateeka ga UAE tewaliwo imma government oba company oba individual muntu teryakkirizibwa kukwata passport yo temuddamu kukola nsobi teryakkirizibwa kukwata passport yo passport ebeera yiyo property yiyo ne government yo kati tokkiriza teri muntu tokkirizanga muntu ne bw'aba akuleese nakutuusa ku airport nakunona ku airport nakugamba kakati ngenda kukolera visa okukutera mugundi leta passport anonya kubba nakukwatira ku passport eyo tomuwa passport yo tojimuwa era bwagezaako njikujjako kumanyi yita police wano police weri wano nyanguja ajja kunnyonnyola lwaki ayagala kujjako passport kuba oba kyalina visa oba oyingidde nga visa lwoyingira ate visa teggwerako bweru visa etandika kubalibwa nga oyingidde wali we bakuteeramu bwe bati bwe batandika okubala ennaku 3 so tebazibala ng'okyali eri kati kitegeeza we bakuteeramu visa nga oyingidde mu UAE bwe batandika okubala olunaku olusooka kati oyina rights omuntu yenna asobola okwepankirako okukujjako passport oyita buyisi poliisi awo nembukwata teryakkirizibwa kukukwatira passport teriyo owulidde wano kampani zikwata passport z'abantu mu ngeri y'okuzibaterekera baleme zisuula naye ate nakyo si kituufu bw'abanga oli takkiriza naye enkola y'omusinga mu biyumba naye olw'okuba abantu abo
okuba abantu abo baba baagala kubeera kukolerako ebyambyone ku bakozi baabwe oba okubasibiraawo babalimbalimba mbu passport bazaagala mbu ogaana n'ogaanira passport yo teriteeka ligenda kusiba nti ogaanidde passport yo teririiyo. Nenge enkola esinga mu biyumba abaana gye bakola. Si biyumba ne companies babikola. Ne company babikola. Buli muntu yenna ayagala okukolako obutemu akulimba nakukwatira passport. Kubanga tewali wogenda kulaga wonna nga ye abakulina. Kati mu kiyumba olw'okuba amanyi nti bagenda kutulugunya bakukozesa ebirimu ebyotagenda kusobola. Ate tojja bigumiikiriza. Kati akwata passport. Kwe kukukwata obeerewo ate onolaga wange olina passport. Bw'onooyagala okutoloka bw'oti akuteekeko ogusanga ogugenda okugobesa mu UAE. Yensonga lwaki akwata passport. Owulidde? Kati passport bagikwata bakugamba tugenda kukolera visa kituufu baba bajja kugitwala balikole naye bayina okugizza bagikuddize. Mu mateeka bayina okuzza bagikuddize. Era bw'ogenda n'obawaabira kati mu kiyumba omukozi w'omu kiyumba aba talina ngeri bw'ayingira aba ayingidde aba takyalina busobozi bufuluma abeera mu kkomera kitegeeza. Okay, tweyanziza nnyo gwe wenna abadde atulaba. Era oba olina kyonna kyewanditaze okumanya oba okubuuza Sheikh nga kikwatagana maybe ku byawano ku Dubai oba ddiini osobola okuyita mu comments wansi awo n'olambulula kubanga tugenda through comments ne tuba nga ate omulundi oguddako ba interview eddako oddibwamu ekibuuzo kyo kyonna kyonna. Naam. Njampozi maliriza mbategeeza nze emyaka si mingi gye mmaze mu UAE ate si mitono. Kitegeeza nti experience njirina. Good enough nti nze nkola mu government. Ebisinga mbitegeera. Ebisinga amateeka agasinga ngategeera. Kano olw'ekyo emyaka 12 gye mmaze mu UAE ntegeera embeera ya UAE. Ate si egyo emyaka ngimaze sirina walala we nali nkoze nkola mu government. Alhamdulillah ekyo nakyo kikulu. Ate alina kyabuuza ajja kubuuza mu comment. Inshallah tujja kudda kino n'abatusobodde tujja kiddamu Allahu alam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala taba kuume nate. Naye ka message kano mugezeeko muka saasanye. Kituufu mu sharing. Bona gwena nabasharinze omulimu ogujja kuba okwedde wamu naffe era kimanyi Allah ajja kuba nga akuwa empeera kubanga ojja kuba oyambye bangi abali eyo abatalina kye bamanyi. Saasanya buli wamu teeka ku status zo teeka ku Facebook gabirako banno so tubeere nga tugenda ddala maaso tuyambagane nga programu yaffe bwegamba Yamba Muno. So tweyanziza nnyo tusisinkana olundi. Neyanziza nnyo mukyala Rozet. Tuddemu nate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.